Palaso taggwayo asazeewo leero abyekwatiremu n'abaana ba muganda we AK47 byongera okubeera nga nkubuulirako mu maaso awo ku nju ye Palaso gy'ali mu kuzimba esayidi eno. Kakati nno ate ku sayidi emu omwana mulungi munnange ateekinga Saha aleese nno munnange ate ekipya wali muganda wange ekibadde ku stage ekalagi kibadde kikambwe. Ngenda kubeera nga mbikubuulirako mu maaso awo kw'ossa ate munnange ate ne Spice Diana ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo, naye kansooke nkutegeezeko nti no omuyimbi Palaso munnange ennyumba ye munnange agenda agizimba mpola mpola kalinaaye era nga munnange omanyi ebiseera ebisinga nti atera nnyo okubeera abaana ba muganda we omugenzi AK47 bambi actually wobanga teweegendereza oyinza okulowooza nti no baana be, naye munnange nengeddeko kaawo konna kato omuwala kw'ossa ate n'omulenzi babadde munnange nga bali mu kuyiga munnange ate kusiiga langi era nga boogezaawo okulaba inside wali wonna munnange ate ku nju ya Palaso eno empya ekibadde munnange ate wali mu katambi kibadde kikambwe wali. Here is that here. Yeah, fix that one. Omusezi tumuina. Kusipatifanya omusezi. Ono nagado katulabe. You look here. Here is where the fingers are. And also here. I call here and here. Where is Xavier? Xavier. Okay, now go basima. Yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Palaso ku nju gy'ali mu kuzimba nkugambye babadde bakyekwatiddemu wali ng'abaana ali bayigiriza bambi okusiiga ssebo nabo babadde serious nnyo nga balaga nti nno bamanyi kye bakola esayidi eyo. Katugende mu maaso wali omuyimbi King Saha munnange inno ebiseera ebisinga nti wabanga ali mu performing asooka ne yeekubisaamu munnange awo kaserefi n'abantu awo nkugambye ekyabadde ekalagi abamu nga bawanise munnange ate ebikoola by'emiti era nga boogezaawo okulaba abantu babadde bangi nnyo. Kakati nno ye kye yasoose okukola awo n'agamba nti nno leka neekubisizeemuko munnange ate n'abantu bange wano kaserefi wali wonna ne basooka ne babaawo ebifaananyi wali ne gubeera muzigo mwereere era ku sayidi y'emu n'amala munnange wali n'abaggonda omuziki ate ogwa TikTok live. Kale uwe mikono ebiri mu bbanga njagala abantu balabe ekibadde ekalagi mwana abo be bakyalina ffe b'ekalagi era endongo tuzikubye wano kalagi mwana yama big up on yourself play. Jjukira nti nno oluyimba luno olwa TikTok live era nga munnange kwajje ne konsati ye gy'ategese munnange ate erugogo era nga ekigambo wali kyukamu 360 concert munnange era y'ensonga lwaki ategese munnange era ku mulundi guno munnange azeemu n'alumba lugogo era nga nja kubanga nkubulya update yonna enaafaayo esayidi eyo era nga n'abyeko ku wali n'akatambi yavuddeyoko wali n'akakasa ku concert eno vidiyo nagitaddeyoko wano ku Jaminant Yogi naye nga byebyo nkugambye era ku sayidi emu ndabako kaawo n'oluyimba oluli mu kutambula kankutendereze remix eno gy'akoze nno ebadde ya Tabbu jjukira nti no oluyimba olwo lwali lwa Mesa Kisemakula omukulu naye yaluzeemu remix King Saha luli mu kutambula munnange ate ku mikutu egy'enjawulo oluyimba olwo olupya. Katugende mu maaso wali Spice Diana nno naye mukyekinzeko ku wali
ku mukutu munnange abaddekoko awo ebifaananyi abadde abitadde ku mukutu ogwa Instagram awo nkugambye abadde ayambadde kye bayita okwambala omanye ebiseera ebisinga nti nno Spice Diana ye kasita abeera ng'ayambadde by the way wobeera nga teweegendereza nkazi naye nga wobeera nga weegendereza bulungi by'atera okwambala bitera okumakinga era nga bw'olengera abadde ayambadde enkoofiira nga ya black t-shirt nga ya black mulimuko white akasawo ko kabadde ka white wali n'engatto omuganda wange era nga bw'ogezaako kulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati wali ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa ate ne Facebook eside eyo naye nga jjukira nti omwana muwala ono oluyimba nzigulawo munnange lumugasseeko munnange lumugasseeko ate okumufuula ate omuyimbi ate ow'omutawaana ennyo esayidi eyo kw'ossa n'ennyimba endala nnyingi nnyo z'abadde ayimbako kaawe emabegako muganda wange naye oluyimba luno muganda wange lufuuse ensonga nzigulawo era nga w'ogenda ku mikutu egy'enjawulo nkugambye lutambwira ddala ku TikTok balukolamu nnyo challenge era nga ne vidiyo yagita naye nga nayo etambudde bulungi nnyo ku mukutu ogwa YouTube vidiyo y'omwana muwala ono munnange ate Spice Diana era nga bwe nti bwe mukyekinzeko esayidi eno Spice Diana bwe nti bwe nkoze nno mukyekingako ku sayidi wano ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo katono nnyo bwe nti